Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Oluganda atulaba 3 ABN Uganda twebaza Katonda ate nkya ya leero takyatuwadde omuko gw'obulamu bukedde bulungi subira Mukama akwisiza mu kiro ekirungi ate n'enkya eno tukedde tutandike okwewonga eri Mukama nga tutandika olunaku lwaffe n'ebyokuyiga byaffe ebyakasimuka wano kye tuyita programu yaffe ensulo y'enkya. Ensulo y'enkya ye programu ekukeeza n'osooka oli ekigambo kya Mukama ku makya nga tunatandika mirimu gyo. N'olwekyo owooluganda twebaza nnyo Katonda olw'okubukeeza. Nze kama koogera amannya gange nze Nicholas Mugabi ndimuweereza mu kanisa ya Seventh-day Adventist Kampala Central Church naye ng'obuweereza bwange buli mu ttabi twandigambe kanisa ya Seventh Day Mount Zion Ettemangalo ng'eyo nkolanga omukadde nkwaniriza mu ngeri enjawulo mu linnya lya Yesu Kristo. Olwaleero tugenda kweyongera okuyiga ekigambo kya Mukama enkya eno. Ekigambo kya Mukama kitugenda okuyiga kiriko omutwe ogugamba nti ekkubo ery'okutolokeramu. Ekkubo ery'okutolokeramu. Katwebaze nga tugenda tutandika okuyiga. Ayi Mukama Kitaffe Ayinza Byonna mu linnya lya Yesu Taata tukwebaza. Nate olw'enkya eno ennungi gy'otuwadde abaddu bo n'abazaana bo omulabe waffe Mukama ng'okyamuwadde omuko gw'obulamu. Tukwebaza nnyini ddala Mukama nti ate otuwadde okumanya n'amagezi okusooka okuyiga ekigambo kyo nga tutandika olunaku. Kitaffe nno nga tugenda okuyiga ekisa kyo n'okwagala ku bitubeere. Kamwoyo wo Omutukuvu bw'alungamya ensonga zonna ajja atulungamye atuyigirize ate Mukama tuzibe bujja kigambo kino Mukama kakibeere entanda etuteekateeka olw'okujja okw'omulundi ogwokubiri. Ebibi byaffe Mukama tubisaddaaka eri ggwe Mukama olw'omusaayi gwe gwayika e Gologoosa Kitaffe tusonyiwe era tuzze bujja. Kkiriza okusaba kwaffe, kkiriza okwebaza kwaffe n'olunaku luno nga tutandika ekyokuyiga kyo luwa omukisa ogw'enjawulo ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Twebaza Katonda nate n'essanyu okwaniriza nate nti 3 ABN programu yaffe ŋŋanzi ey'okumakya nga tutandika olunaku ensulo y'enkya. Nga bwe nkutegeezezza olwaleero tutandise n'omutwe gwaffe oguliko ekyokuyiga ekirungi ennyo ekkubo ery'okutolokeramu. Ebigambo bino bwe biwulira nti ekkubo ery'okutolokeramu bikuleetera endowooza egamba okutoloka otera kutoloka nga waliwo akabi. Tutoloka nga waliwo atugoba oba embeteza yonna yonna. Wano ekyokuyiga kyaffe omutwe guno gutukubiriza nti wandibaawo akabi oba akabenje oba embeera embi gye tulina okufuna ekkubo ery'okutolokeramu. Ekkubo lino yaani? Nga tugenda okutandika ekyokuyiga tujja kusooka tubikule Bayibuli yaffe mu Bakolinso ekisooka olunyiriri tugenda kubeera mu ssuula ey'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi-n'essatu. Nja kusoma mu lufuutifuuti naye ne mu Luganda tubinnyonnyoke bulungi nnyo. Abakolinso ekisooka 10:13. Kigambo kya Mukama kigamba bwe kiti: No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Ekyawandiikibwa kino Mukama akiwe omukisa. Kitulaga nti kale tujja kulumbibwa ebikemo okugezesebwa okw'enjawulo, naye mu kugezesebwa kwaffe kuno Mukama ye mwesigwa. Obwesigwa bwa Mukama nti atuwe ekkubo ery'okutolokeramu singa tuba tusisinkanye ebikemo eby'enjawulo. Ebikemo bino byo bye birwa era bivaawa. Gye tutambulira okukemebwa kwo kungi nnyo.
wogenda mu maduuka gasemaduuka abantu ge bagulamu ebintu abantu abazungu bayita supermarket, ku masomero gye tugula ebintu mu butale, gye tutambulira ku mirimu gyaffe, abantu be tubeera nabo, mikwano gyaffe, abalabe baffe, ebyo byonna bikemo bye tuyitamu buli lunaku. Okugezesebwa kwe tuyitamu buli lunaku. Kw'okuba Mukama yatutondera nti buli muntu oba munnaddiini yenkana atya, oba mwana muto, oba muntu mukulu myaka emeka, oba yasoma kwenkana wa, ayita mu kugezesebwa okw'enjawulo. Buli omu tayinza kumanya munne kyayitamu okuggyako ye ne Katonda we. Bayibuli eraga ennyiriri nnyingi nnyo nga 3,000, naye mu nnyiriri ezo 3,100 ekigambo okugezesebwa oba ebikemo kiri mu nnyiriri nga 57. Kiraga nti kikulu nnyo nno ddala nti okugezesebwa oba okukemebwa tukuyitamu. Naye bw'oyita mu kukemebwa waliwo ekkubo ly'oyinza okutolokeramu. Tulaba Yozefu ye bwe yalina okugezesebwa oba ekikemo kya mukyala wa Falaawo, yalina ekkubo lye yayitamu. Konze siyinza kusobya ku mukama wange ali ne Katonda wange nga tasobola kusobya Katonda we. Kati ffe Abakristaayo Pawulo atuwa amagezi ga buwa nti bwe tuyita mu kugezesebwa, bwe tuyita mu kukemebwa okw'enjawulo, oba baana bo, oba rediyo gy'owuliriza, ennyimba ze tuwuliriza, kati ate tulina emikutu egy'okumutimbagano gye tulaba, gye tugenda eri obubaka, amasimu gaffe, ebyo byonna byakugezesebwa. Ebyo byonna bituleetera ebikemo eby'enjawulo. Naye ebikemo ebijja oba okugezesebwa kw'okuba ekkubo ery'okutolokeramu lye liruwa. Pawulo atuwadde amagezi mu Bakolinso nti teri kikemo kijja nga Mukama ye takimanyiiko. Teri kikemo kiyinza bwesigwa bwa Mukama. Teri kikemo kiyinza ffe ng'abantu tuyinza okulaba nti kitumegga, naye Mukama asigala mwesigwa. Kyova olaba ekiwandiikibwa kisembyeyo nga kitukubiriza nti naye Mukama atuteekerawo ekkubo ery'okutolokeramu. Ekkubo ery'okutolokeramu ye Mukama yennyini Katonda. Yatuwa amaanyi, yatuwa amagezi, yatuwa okumanya n'okutegeera, okwawula ekirungi n'ekibi, nti kale ebikemo bwe biba bizze atuwa ekkubo ery'okutolokeramu. Kambuuze ekibuuzo gw'atuwuliriza 3 ensulo y'enkya w'osanga oba okwaŋŋanga ebikemo byo byaŋŋanga otya? Okugezesebwa kwo ekkubo lyo liriwa? Bantu bangi buli omu afuna okugezesebwa. Oyinza okufiira ow'oluganda, oyinza okulwala, oyinza okubeera entalo mu maka gammwe, entalo mu booluganda, ab'ekkanisa n'ab'omubiri. Ekkubo lyo liriwa? Kaakano nno ky'okuyiga ky'olaba kitukubiriza nti ekkubo lyaffe Mukama Katonda ye omwesigwa ly'ekkubo, era ajja tuteekerawo akakubo nga bwe yateekerawo ekkubo Yozefu ne yeemulula n'agenda n'adduka ku mukyala Falaawo. Simanyi bameka abayinza okikola abavubuka oba abaami, nti okugezesebwa okwo Yozefu kwe yafuna nga kw'amaanyi nnyo. Mukama awazze, naye Mukama yamuteekerawo ekkubo ery'okutolokeramu. Naffe abakkiriza Mukama Katonda ng'embeera gye tuyitamu yonna wabeerawo ekkubo ery'okutolokeramu. Ekkubo lino ye Yesu Kristo, ekkubo lino ye Katonda. Nti ebikemo bino byo tebizinduukiriza Katonda, ebikemo bino tebizinduukiriza Mukama, ye mwesigwa emirembe n'emirembe. N'olw'ensonga eyo enkya eno tulina okuyiga. Wano wabaddewo akagero oba emboozi. Abaweereza ba Mukama baali bagenda kuweereza mu mbeera nga bagenda kuteekawo olukuŋŋaana. Olukuŋŋaana no nga luliko ekigambo oba omutwe ogw'okuyiga okugamba nti kyawandiikibwa. Naye batandika okuteekawo weema zaabwe, bagenda okubulirira enjiri, obutiti n'empewo ennyingi nejja, ne bayita mu kugezesebwa okw'obunnyogovu.
abagala bano ababiri mukyala n'omwami ne bagamba tukoleta ne befuko ne bakwata ebintu byabwe ebulangiti bebikke bakole ki bafuneko akabugumu naye ng'empewo nnyingi obutiti bungi empewo nnyingi obunyogovu bungi okufuufu ng'ennaku ziyiseewo bawo omukyala ono kwe kujjukira nti naye mu mmotoka noono omukyala n'ajjukira nti naye mu mmotoka twaleseeyo gujaketi gwaffe ogw'empewo ogw'obunyogovu buno naye ng'empewo emaze obako omonta ebbanga erikola ki ennaku eziwera Mukama n'abayamba jaketi yaabwe ne bagifuna neefuuka nti mu kugezesebwa kwe baayitamu okwa obunyogovu okw'empewo okw'obutiti jaketi yaabwe Mukama n'agiwa ekkubo Mukama n'aliteekawo mu ngeri ng'eyo kati gwe kugezesebwa ki kw'oyitamu ng'omuntu enkya eno okugezesebwako kuliwa kiki ky'olwana nakyo mu bulamu bwo kiki ky'olwana nakyo mu ndowooza yo mu baana bo mu mirimu gyaffe mu famire zaffe mu bizinesi zaffe ebyo byonna bina byakugezesebwa omuto n'omukulu nga bwe ŋŋambye ayita mu kugezesebwa munnaddiini n'atali ayagala Katonda n'atamwagala amanyi Katonda n'atamanyi buli omu ayita mu kugezesebwa naye ekkubo ery'okutolokeramu lyo eriryo liriwa omulabi waffe nno wa 3BN Uganda ensulo y'enkya olwaleero ekukubiriza nti nga tulwanagana n'ebyo bye tuyitamu nga okugezesebwa ng'ebikemo ekkubo lyaffe Pawulo mu Bakolinso ekisooka 10:13 etukubiriza nti Yesu Kristo Mukama Katonda oyo omwesigwa emirembe n'emirembe lyekkubo ery'okutolokeramu lyekkubo ery'amaanyi erijjo tuyamba okwaŋŋanga okuziyiza okutukuuma okutubeera okutuzaamu amaanyi nga tuyita mu kugezesebwa nga tuyita mu buzibu obw'ensi eno Sitaani bwe yaleeta obw'okukemebwa kyobala ne Yesu bwe yakemebwa yagamba nti kyawandiikibwa ekkubo lye lyali mu byawandiikibwa Yesu Kristo ebikemo ebyajja gwe ebikemo ebijja obuwanguzi bwe buliwa gwe ebikemo ebikutuukako ng'omulabi waffe ekkubo lyo ery'okutolokeramu liriwa n'olw'ensonga eyo nga tukuyita mu kyawandiikibwa kino njagala enkya eno ng'ogenda kufuluma oyinza okubeera ng'ogenda kufuluma mu nnyumba y'okutandika ogenda okukola naye nga okugezesebwa okusooka y'entambula gy'onoobeera nayo okutuuka gy'ogenda eyinza okubeera enkuba biyinza okubeera ekkubo ebbi biyinza okubeera accident biyinza okubeera emitawaana gye tusanga mu bantu eyinza okubeera embeera oli mu takisi oliwa abantu boogera agagambo n'ogamba eyi Mukama nva ku nsolo y'enkya nga ne twewonze mu maaso go naye wulira ebigambo bino abantu beboogera mu nsi naye wulira emboozi zino naye wulira effutwa lino bizinensi yo ne bookola nabo engeri gye balowoozaamu n'olw'ensonga eyo ng'abakwano baffe be tuva okuyigako nti ekkubo Mukama lye beyateekerawo mu butiti buno mu mbeera ey'obunyogovu yaliya jaketi yaabwe gye baali balese mu mmotoka gwe ekkubo ery'okutolokeramu ng'ebikemo bizze ng'oyita mu kugezesebwa liriwa n'olwekyo tulina okujjukira nti Mukama ali kumpi naffe ng'oyita mu kugezesebwa Mukama ali kumpi naawe gamba nti amiina ng'oyita mu kugezesebwa Mukama tali wala nnyo naawe ate nga bwe tuva okuyiga nti mwesigwa teri kigenda kumuzinduukiriza ajja tuwa amaanyi ekisa kye n'okwagala ebigenda okutuyisa mu buzibu obw'okukemebwa mu buzibu obw'okugezesebwa obw'enjawulo jjukira nti toli wekka yatugamba nti Emmanuel nti God is with us Mukama Katonda ali naffe emirembe n'emirembe kati ogwa amaanyi okuyita mu bukozesebwa n'ebikemo kya buntu ne Yesu Kristo naye yakiyitamu naye obuwanguzi bwaffe buli eri Yesu Kristo ne Mukama Katonda ayinza byonna olw'okuba lyekkubo lyokka oyo omwesigwa emirembe n'emirembe lyekkubo lye tuyinza okutolokeramu okuwona obulabe obwa okugezesebwa kwe tuyitamu lyekkubo lye tuyinza okuyitamu okuwona emitegana egy'okugezesebwa kw'ensi eno Mukama Katonda ayinza byonna ali kumpi naawe emirembe n'emirembe ate mwesigwa naye gwe olina essuubi mu ye olina okukkiriza nti Mukama mwesigwa olina okukkiriza nti Mukama lyekkubo ery'okutolokeramu nga tuyita mu kugezesebwa nga tuyita mu bikemo nga tuyita mu bizibu eby'enjawulo eby'ensi eno nga tunaatera okumeekeza puroguramu yaffe njala kugamba nti Mukama ye yekka agenda otukwakula mu mulabe Sitaani ekkubo ly'ayagala okututwalamu ery'okugezesebwa ery'okukemebwa ery'okubeera nti nno tulina ennyiike
Abooluganda basobola kwogeraganya, abafumbo tebasobola kwogeraganya, abaana ne bazadde baabwe nga bali mu kuyita mu bikemo ebinja mu kugezesebwa okw'enjawulo. Mukama ly'ekkubo era ajja tuwanguza. Twagala okugenda mu maaso nga tugamba Mukama buli lunaku, buli kaseera ali kumpi naawe. Oba omulaba oba tomulaba, oba okikkiriza oba tokikkiriza, ye manya nti Mukama ali kumpi naawe era ali naawe. N'olwekyo ekkubo ery'okutolokeramu nga tuyita mu bikemo ebya buli lunaku ebyentakira buli lunaku, ekkubo Yesu Kristo, ekkubo ye Mukama Katonda. Katonda oyo yakutonda kakuwa amaanyi n'okukkiriza nti ekkubo lye lyatuteekera mu kigambo kye Bayibuli n'ebyawandiikibwa bituzaamu amaanyi buli lunaku, bituzaamu essuubi buli lunaku, bituwa okukkiriza nti kale yadde tuyita mu bikemo bino, yadde tuyita mu kugezesebwa okw'enjawulo, kitaffe atugamba kale mugume, mu nsi mulimu ennaku naye mpangudde. Naffe tujja kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo. Twesige Mukama Katonda ng'ekyandikibwa kyaffe kyali mu mitima gyaffe. Enkya eno ng'otandika olunaku, jjukira nti ojja kuyita mu mitewaana mingi, ojja kuyita mu kukemebwa, ojja kuyita mu kugezesebwa, ojja kuyita mu bigezo bingi by'omanyi ne by'otomanyi, naye ekkubo ery'okutolokeramu ye Mukama Katonda ayinza byonna. Bwe twalinga abato nga tugenda ku ssomero, mulimu abaana abaatolokanga ne bava ku masomero ne baddayo ne bebba ne bagenda, abamu ne batatuuka waka, abamu ne bagenda gye bagenda. Naffe tukozesa omukisa ogwo nti mu sitaani ng'atufunzizza ayagala kutuuza mu kaguli, ekkubo ery'okutolokeramu, ekkubo ery'okuwona embeera eyo ye Mukama Katonda ayinza byonna. Omulabi waffe, ddamu amaanyi, guma omwoyo, beera n'okukkiriza nti kitaffe ayinza byonna ly'ekkubo ery'okutolokeramu ng'ebikemo bituzinzeeko, ly'ekkubo ery'okutolokeramu nga okugezesebwa kungi, kugezesebwa kw'obulwadde, kugezesebwa kw'embeera yonna. Omukama Katonda atuyambe, atuzeemu amaanyi gwe nange, obeere n'okukkiriza nti ayi kitaffe tujja kuyita mu kugezesebwa kuno. Enkya eno nga tutandika olunaku tugenda kwowola Mukama Katonda, tugenda kusaba Mukama Katonda ssaala ey'enjawulo nti ayi kitaffe olunaku luno nga tulutandika tukimanyi bulungi kituufu emisanvu omulabe sitaani agiteese mu makubo gaffe egy'enjawulo. Tukimanyi bulungi Mukama buli kye tutambulira, buli kye tulaba, wonna we tugenda, bye tukola ne bwe tubeera nabo wajjudde ebikemo, wajjudde okukkiriza. Naye kitaffe enkya eno ng'anyimiridde wamu n'omulabi waffe oyo wa 3BN Uganda mu pulogulaamu yaffe eno ensulo y'enkya, tugenda kwowola erinnya ly'ekitaffe ayinza byonna, otugumye ate otuwa amaanyi okuyita mu bikemo bino. Gwe kkubo lye tuyinza okutolokeramu ye gwe weka Yesu Kristo, olwazi olw'edda n'edda. Mukama kkiriza okusaba kwaffe nga tugenda okusaba, ate okkiriza okwebaza kwaffe ne mulabi wange Mukama ali eyo ng'alaba pulogulaamu eno addemu amaanyi n'okwesiga Mukama emirembe. Kale owooluganda nga tugenda otandika olunaku n'olw'ekyo okuyiga kyaffe ekyo nti ekkubo ery'okutolokeramu ng'ebikemo bizze n'okugezesebwa okw'enjawulo lwe lwazi Yesu Kristo ye Mukama Katonda ayinza byonna. Ekyandikibwa kyaffe kibadde kiva mu Bakolinsi ekisooka 10:13. Weeyongere okuyiga ekyokuyiga ekyo paka ate n'enkya we tunaasinkana okwongera okuyiga ekyokuyiga ate ekirala. Katwebaze. Ayi kitaffe ayinza byonna mu linnya lya Yesu Mukama, tukwebaza olw'enteekateeka y'ekkanisa yo ey'okuteekateeka ebyokuyiga ebiri mu kasisimuka, nti nga twakazuuka Mukama nga tetunaakolako kyakola kyonna. Ayi kitaffe ayinza byonna, kabulijjo tujjukirenga okulya ekigambo kyo. Ekigambo kyo kituzzeemu amaanyi, kitukulembere ate ebeere etabaaza era ettaala ey'olunaku lwaffe lwonna. Mukama Katonda, tuva kuyiga ku kyokuyiga ekyaleero nti ekkubo ery'okutolokeramu ye gwe Yesu Kristo ayinza byonna, ekkubo ery'okutolokeramu ng'omulaba atuzinze, ekkubo ery'okutolokeramu ng'ebikemo bizze, ekkubo ery'okutolokeramu nga tuyita mu kugezesebwa okw'enjawulo. Mukama Katonda ye gwe kitaffe ayinza byonna, omwesigwa nti ekisa kyo n'okwagala ku bijja tubeera otufune omuwaato gwe tuyitamu nga Yozefu gwe yafuna okwemulula ku mukyala wa Falaawo. Mukama naffe mu ngeri enjawulo mu linnya lya Yesu Mukama, okugezesebwa kwe tuyitamu buli lunaku, buli ntakira, ekitaffe ayinza byonna, tuwe amaanyi okulaba ekkubo gwe Yesu Kristo ayinza byonna. Omulabi wange Mukama mu ngeri enjawulo, omulabi waffe tumusabira omukisa ogw'enjawulo ng'afuluma kafulume n'omukisa gwo ogw'omwana n'ogw'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku ye ne bizinesi ze, emirimu gye, famire ye n'abaana be emirembe. Ayi Mukama, ebikemo byonna Mukama
bye tunasinkana n'okugezesebwa kwonna Mukama katujjukire nti oli kumpi naffe. Mukama n'oyongera okubeera naffe. Tujjukire nga okwesiganga obwesige bwaffe tubuteeko eriggo olw'okuba naawe oli mwesigwa eri ffe. Mukama emitima gyaffe gireme kukennentererwa. Abalwadde tubasabira abali mu kugezesebwa, abaviddwako ab'enganda zaabwe abali mu kuyita mu kugezesebwa okwo okw'enjawulo, abatalina ssuubi Mukama olw'embeera ey'ensi eno n'okugoyebwa kwa Sitaani, Mukama nabo tubateeka mu mikono gyo. Abaana baffe nabo bayita mu kugezesebwa Mukama okw'enjawulo, bawanirire gye bali yonna. Kitaffe bakadde baffe, abakadde baffe ab'ekkanisa abatukulembera Mukama nabo bantu bayita mu kugezesebwa okw'enjawulo, kabalabe ekkubo lyo gwe ery'okutolokeramu Yesu Kristo Mukama Katonda. Abakadde baffe ab'ensi, abakulembeze b'ensi Mukama nabo tubateeka mu mikono gyo, bayita mu kugezesebwa okw'enjawulo, Mukama nabo mu linnya lya Yesu jangu obakulembera ate bategeere nti gwe kkubo ery'okutolokeramu. Beera naffe, puroguramu eno giwa omukisa, omulabi waffe muwa omukisa. Ffenna awamu Mukama tuteeketeeka olw'okujja okw'omulundi ogwokubiri. Ekisa kyo n'okwagala kwe bitubeere emirembe n'emirembe. Bulijjo tujjukire nga nti oli kumpi naffe emirembe n'emirembe, ate era ojja kutuwonya twaŋŋange ebyo ebikemu, si nti nno olw'okuba tulina amaanyi naye olw'okuba tulina gwe Yesu Kristo ayinza byonna. Ekisa kyo n'okwagala kwe bibeere naffe leero na bulijjo olw'okuba tusabe n'okwebaza nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akuwa omukisa olunaku olulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.